Tukizudde nti oluusi wabeerawo okusonyibwa mu musolo naye tetufunanga bukakafu bulaga nti bwe basonyiwa omusolo bannaffe abandibadde mu bintu ng'ebyeddagala oba n'ebirala ng'ebyokunywa nti kikendeeza mu bbeeyi kuba oluusi omusolo gusonyibwa naye ate abo abakirimu be baganyulwa abali mu busuubuzi naye enkyukakyuka mu miwendo ne tutagifuna nga bannayuganda. Tulowooza nti wandibadde wateekebwawo okunoonyerezebwa okulaba obanga ddala okusonyibwa mu musolo okwo kuvaamu mu bbeeyi okukakkanako era bwe kiba nga si weewaawo omusolo gwonna ogusonyibwa gwandibadde guggyibwawo singa kiba tekivaamu bbeeyi kukakkanako eri omuntu wa wansi. Singa eba egukendeezezza kigendeera kukendeeza mu nfuna yaayo okusinziira nga bwe yabadde efunanga mu myaka egiyise. So singa eba ekendeezezza from obutundu 12 n'eteeka ku 11 tusuubira nti egenda fiirwa ssente mu misolo. Katusaba gavumenti emisolo ng'egyo egikosa abantu ba bulijjo okulaba nga basobola yeebuuzaako ku bannannyini mayumba okulaba ekizimbe kifuna kiti ensimbi zifuluma zitya. Then second okulaba omuntu wa bulijjo nga gutegeera abantu bajja kuvaayo basasule nga tebakosebwa. Banka ez'abasiraamu zirina enkola nti singa bakuwoze ssente mu nkola eyo tebakuggyako magoba naye mugabana ekyo ky'oba ofunye. So enkola ya banka eyo yanjawulo ku banka ezaffe. Tulowooza nti waliwo omukisa okulaba nga enkola eyo eteekebwawo okuyamba abantu abandyagadde okufuna ssente ezitaliiko magoba mangi nga banka endala bwe zikola.